ngenda nembuuza biriba bitya biriba bityoba abeeyo yenzaga eno biriba bitya awo nali mu S5 S6 for real ne tugenda ewa Bobby Magere nga ninga aloota ani akutwala solo kayimba solo Bega Sound ne Derek DCR Studios ne tugenda naga kale kati mfanane Bobby oba omubanda oba mbiri Kyagulanyi nago banyi bali babiri naga olina mga beera Bobby omubanda wa Kabaka nagenda munju navaayo ne bling ninga ayo no gwenda ba ku TV. You can't be godless, you can't be shepherdless. Era eno mu industry ya music either beera mulogo nnyo oba musabi. I know, right? Tewaliwo wakati, tewali in between. Kwa ali makati awo abali abeerawo naki obojja kufa bufi. Twayita Mama Fina ku stage yayogera ebigambo. I know. N'agamba ne bamusamiza otya Katonda ali waggulu. Nzijukira bunyo nali ntudde ne Bobby n'angamba nti oyo si ali mu kwogera. Nembuuza otegeeza ki n'agamba omwami mutukuvu ate okuba atekinze over. N'agamba ali mu kwegobako bakasitoma ng'osobola okubeerawo mu kanisa y'abalokole n'oyogera n'ota promotinga sabuli. Nakuba ebiseera ebyo twali tetukyobala innocence is good nga tetubirikodinga nnyo tulage. N'agamba intention yo teyali yakulaga kibaddewo. Ne muyita n'agaana ng'ensi yonna eraba. Nembuuza lwaki toze ku stage n'asaba omuzindalo n'ayogera publicly nti awo waliwo omuliro. Kati era nzijukira wayitawo emyezi ng'esatu oba gumu abasamize ne bamugamba either aveeko oba ne bamutwala Namuŋŋona mu kisaawe ne baddamu ne bamutikkira buto. So naye kati wano Mama Fina waliwo yajjanga mu Celebrity Sundays nakuwa ssente era batukaga amaazi kwata atya essente z'abasamize zivudde mu bigali bla 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 bla. Nze sikiwa nti buli ssente z'olina gwe omulokole nti oli shuwa ntukuvu zivuddewa. Sente ziyita mu mikono mingi. N'ekyokubiri lwaki abalokole batya nnyo sitaani nga tebagamba Yesu yamuwangula? Alina kalungi ki sitaani? Tuyinza okutamutya okubanga oyo musamize tomubuuza wekuli tomusembeza omanyi basenga abo abasamize abali omwo omanyi bakojja abo abasamize abali omwo. Gwe Yesu waali mu ggwe w'amaanyi okusinga musamize sinza alina okutya okubuuza Mama Fina. Mama Fina yalina okutyoga nti bwe namukwata mu ngalo n'asigaza emizimu gyange so si mulokola ate yati otyaki. Katonda waffe yawangula sitaani. Kituufu. Pastor Kayiwa yansomesa nti ye mu nsi gy'ava Katonda asinga sitaani amaanyi. Naye wali abantu abamu nga bo balowooza nti sitaani asinza Katonda ne bamutiitiibya nnyo totyanga. Obanyogeza n'oyogera n'ogati nno obanga mukumira eddagala. Pastor obulwadde buno obuyimbako nnyo. Ebyaddala obulwadde buno bwalumba amaka. Like your family. Yanze tebwankwata Mukama yeebazibwe. Amiina. Brian Dumba tebwamukwata Mukama yeebazibwe. Tulina step brother ffe Frank Kabanda tebwamukwata. Brother ffe, don't need sister. Brother ffe Frank Kabanda tebwamukwata. Naye abala bwabakwata. Omuntu gwensinga okwagala ennyo tebakimanyi obakimanyi nkwagala. Laida I love you so much. Nange kwagala nnyo. Mbeera muyombeseza. Tomuyombesa bambi tebamugambye tebamugambye munnange. Bano tusabeyo ku Juice. Welcome to yet another edition of Share with RKB. And since Mukama Katonda bakumye bulungi ddala twebaza Mukama olw'obudde lwatuwadde kubanga bangi abalonnya ku musala nga tebagufuna n'enkuba nga tebagiraba. Abagaga batusinga batasobola kussa kati nga basiza mu byuma. So tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde ne byonna byatukoledde. Sigana bajjukizaako kizigo ekya Nova Natural Organics ekinyiriza ensusu mukyalo oli eyo okola mu bintu birimu omuliro mungi oyola manda osika chapati osika sumbusa otambula mu musana. Nova balina ebizigo bisigala ku langi yo tebikukyusako wadde. Balina sunscreen ojja mwetaaga ate balina shea butter naye akuyambako obususu obutaba natural kayatika n'ebirala bigwa mu kkowa eyo. So banoonyeko banafe aba Nova Natural Organics batereza olususu maama taata n'omwana mwenna mwesiiga. So today with me
Bine celebrity wange mu nsi eyo endala ey'omwoyo abasiga bagamba nti abatali mu nsi wabula abali mu nsi ey'omwoyo musumba nga si mulala ye Pastor Wilson Bugembe. Taata abasinga mujja kyekanga taata kubanga alina abaana bazadde ab'oku nsi kuno bangi ate musumba essaawa yonna atukubamu ekijjulo afuuka omwami newankubadira mwami already naye ate nga musajja asomye ebitabo bye era nga n'eddiini gy'aweereza yagikuggamu mu ngeri emu oba endala. Yasigala ye agamba tajja kuleka nsi ate mbula okuba ali ena ab'ensi baabate omulala nti nga buli kadde acrossinga over n'abali mu nsi nawo n'abakwata kubanga n'omusumba yanoonya endiga ye gye yali ebuze n'aleka zino zona zakuŋŋaanyiza nadde n'anoonya endiga yeemu. Nze kye bwe mwita mu ngeri eyo nti omusumba omutuufu ataleka ndiga yonna kubula. Gwe naye olunaku olwaleero Pastor Wilson Bugembe tugenda kunyumyamuko emyaka 2 gyonna gy'amaze ng'atuweereza atukube omuziki. Biki byatulagako kati byetwatwesunga ku lunaku olwo ate nga nange ngenda kubeerayo. Ogenda kubeera? Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Nze nno ndi faaniwo. Aliwo. Okuva oba yali Abe Mukiibi oba Katolo bwami okusitula mu muzannyo. Abe Mukiibi. Abe. N'omala n'ogamba bulijjo ebyana ebito binyumirawo ebiri. That is the day I became a fan. Mukama yeebazibwe bannange. Mukama yeebazibwe. Yebale kukuuma bulungi. Mukama wa kisa. Nzijukira nga tuli ku Super FM. Yes. Atukuba obuyimba bwaffe. Yes. Yes. I loved you. Yes. Nkyamwagala paka kati. Thank you. Thank you. Naye ebiseera kyabijjukira. Nnyo. Nnyo. Amanyi abantu. Otulaba buli wonjagala tofunangako ti Kasanda bwali ku board Ruth Kalibala. Yes, sister wange. I love you. I'm your fan. In this industry, you are like a dove. Somehow, you've kept your clothes clean. Twebaza Mwami Kalibala. Mwami Bwanika, sorry. Twebaza, you've stayed. Oinengeri Mukama jakumye. Amina kisaache. Kisa. Katonda kumye. Kiba kisa. So nsanyuka nnyo buli bwefuna kakisotulako nawe. Amina. Yes, nange sikitwala for granted. Amina wanange nange nesi emyaka 2 egyo tekibadde myangu. 2 gyotambudde. Yes. Kwaba njogera ku Super FM. Ogenda kujja ku Super FM wali omaze mu bbanga ki mu music era nga bitambula biti ebiseera ebyo. Olugero olwo nno olw'okuyimba. Nkole nti nali nno sirufuddeeko. Paka oba Katonda yali ansomooza. Spice Diana oyo so no nejo yankubidde ba manager yange yamukubidde nga nyumyamu naye. Mugaza Spice no wandiguze mmeeza kubanga nali ntudde ku show ye ku nga yebaze emyaka 10. Kati nansomooza toyanza nnyo. Thank you. Kati nansomooza nanga nti okay. Kale kanywere wana. Oh, you need it? No. Okay. Esika matama. Nangamba nti It's okay. Can I have a kameza here? Take a small one. Why, Pastor? This is okay. Antu tujamaiza tumweyiri. Tetusobola. Okay. Muyonjo nenza nabyeyiridde. Oli mulenzi. Abaana abalezi bekadde oba otaasa mutaasa. Kati mbadde ngamba nti Mukama yali ansomooza. Yeah, Pastor. Spice Diana oyo nga yebaze emyaka 10. Nampita nentuulawo ate ku show n'ennemerero genda. Ne wano ku press conference. Nempulira nga anyumya olugero lwe. Ninga kirungi okwebaza. Nintandika okufuna ekirowoozo kati Mukama nansomooza. Gundi bweyaleweza emyaka yali ani oyo. Kolo kulwa Spice twanyumya nnyo ne Papa Misa Kisemakula. Yes. Twadda nnyo ebbali ne tunyumya. Nga ye yavuddeyo ku Sereno obanga yeebaza Katonda. Kakati ne tunyumya ebintu bingi engeri y'okwebaza. Kakati nze ekyasinga okunzija mu bwongo nti wali abantu bangi abakusinga okuyimba, abakusinga okubuulira, nerengera Worship bwefaana. Mukwano ndio pi wange yada kuongiza ti banange efuuse egenda efuuka ekkanisa okuva eri Miyembe nali ndaba Celebrity Sunday nga ffenna tulinga bye baasokolamu ebintu ate bonna baali balayikamu ebinala bye babebe kulu bakamiliyoni bababbi Bobby naye Juliana yali alabika bulungi. Juliana yali alabika bulungi mu ye evadde nga yeefaako ndowooza naye baali basita nnyo naye otunulira Celebrity Sunday
bangi nnyo kakati netandika okugamba nti naye sigwasinga ayina ddala ng'oyimba gospel music okuva ku ngenda nembuuza biriba bitya bityoba abeeyo yenzaga eno biriba bitya awo nali mu S5 S6 for real that's why nze ekitiibwa nkiwa nnyo Mr. Ketty simanyi oba anajja ne Balamu owanalibo Balamu kubanga Mr. Ketty twasayininga nantwala okungulako show nga ndi mu dome yajja ku highway that man can see talent. What? Yes. Wali ku highway? Yajja ku highway college e Makerere. Yes. Ne tutuula nga nva mu dome nansayininga. Nakati nampa sente bazaali $5,000,000 bameka. Ndi mwana wa ssomero. Kati bwe navaawo bwe nangamba bakubbye bandibadde bakola bati kati agenda okudda nga ate nekyusiza afunye bamanager awo bafeero students gwe buuza bakamiliyoni oza bava wameka naye nga kamiliyoni gwayogerako amumanyi ate amumanyi era tuli mu ddomu olwo no tuyimbye obuyimba awo kati awo nenyimba nadda Mwami Ketty awo nyimbye Mukama njagala kumanya kati awo nenyimba kati komaweka kitaawa kulindiridde gamba komawe tewali muyaye olinga baluni kakati neŋŋamba kayemba solo MP honorable neŋŋamba ne gundi yani DCR by then Derrick neŋŋamba nti ne muno oluyimba luno mbadde njagala mu celebrity ow'amaanyi bitama njagala muba celebrities nejjukira ndi mu dome kati sibamanyi naye mbalaba ku TV kakati kati DCR Derrick ne kayemba solo nebanga naye nze nsobola okufuna Ronald Mayinja mukoma weeka Ronald Mayinja ono keleya njagala nnyo erinnya lyo naye simanyi oba omanyi neŋŋamba namuwuliranga e Masaka bambi nsobola omulaba naŋŋamba kati nsobola n'okufuna ne Padde Bitama n'Amooti konza Amooti tye kati DCR n'agamba neno ne Bobby talina tabu tusobola omulaba naga ebiseera byo nga alina akayimba kaga nanne ndi mazima wanvu ama ndi mazima wanvu kati ng'alina emmotoka yeetoolola bweti kati mu dome twalinamu TV nga tulabirako LTV ababuulizi obona ba Benihini we tubayigira aba TD Jackson oli mulokole ndi mulokole kubanga nalokokera mu ssomero kakati ola ne leero tutwala bus ku university ne mu October tugenda twala bus ku university ye Uganda abaana bajjeko wano ku church tukikola era twakamala aba students aba O&A ne primary twabakola makutandika kati university yeddako mu October tugita campus move kakati ne tugende wa Bobby Emagere nga ninga aloota ani akutwala solo kayimba solo begasaawo ne Derrick DCR studios ne tugenda banange n'avaayo ng'ali easy akwa politics ayo noonye buli kintu tebimu oba anoonyo bate simanyi tebimu obyogera oli najja neyerabira nekyoyogera nalowooza ate kati oli ku politics naye ne tugenda ne mulaba kati n'agamba mwagala nkoleki nemugamba nono mwana wasomera ayimba nti naye alina buyimba bwe butrendinga naga kale kati nfaanane Bobby oba omubanda oba mbiri Kyagulanyi naga omanyi bali babiri oli namugamba beera Bobby omubanda wa Kabaka n'agenda mu nju n'avaayo ne bling nga ayo ono gwendaba ku TV kati tugenda shootinga video nga nange ndi fan w'abantu bano Amooti ye naseka okuva lwe yatandika paka Geoffrey Lutaya najja nga n'ekyo bagamba kye bakola bannange ne neewuunya nnyo kati awo wasooka kulemerwa na kushootinga ye Amooti wali tosobola oseka nnyo noonyiza ne producer kuba buli kimu ye azanyira mu kizanyire kati awo ensi wetandika okukola ki okutegeera akasente akashootinga video mulimu abantu bwe batyo kati anti katoolo gundi ani ankozeemu ekivulu awo Balamu Ketty nga nzirana mu ddoomu kati no mbalokole
ba Dr. Serwadda bamanyi ba Pastor Senyonga ngenda n'ennyimba kama njagala kumanya kati awe kuwandiika ani ayinza otula kwatula mukama ani oluluyimba olwo abaaseno ne bakuyita abamanyi ne bakuyita lwakitogwa ddalu yekawooya mubazi abajja keesi z'abafu ayagala omukisa ajanjaba abaana be owasirimu n'akuyita n'owalubyamirana n'akuyita olaba obwana ozaala buna ne bukutabula naawe n'osiima kano baakatumya olweyo taddayo ku mmande nga talulira omulenzi engato ze zaakutuse tomugulira mpya neyeekyanga omuwala omukulu akusobera saawa 2 za kiro tanadda ne muto waabwe akaabajjo mufa ku bakulu ye mumwesambye bukutabula naawe n'osiima n'ojula obusamba obutte olwo weewuunye Katonda oyo ensi yonna kwe yeesigamye kwegamba n'empandika olwo luyimba kati mukama nenyambala yo ne lugenda wala nnyo makulamu bwa bulijjo kati awo Pastor Senyonga awo nempangula ebirabo nengende South Africa kati muku ani Pastor ndi lubuto oba Justin Nabosa abazze nzira nti ewa mami nemugamba ndi lubuto labe yagenda okuyiga endongo ye yafuuka endongo nyamba kati awo gundi Balamu nangamba nti omanyi tugende ku Africana kati Keti ye yangamba nti munnange nno bo bano bajja kugaa nti sente ntono nenange nteekenga risiki ndi mu kugula gospel titugula gospel ndi musajja musiraamu nkukkiririzaamu then ekyokubiri leero ngenda kugula 5 naye nze kenyini nja kudda we nnaakuleka tojja kusigalawo ojja kuba sikyakugula 5 kati awo Kayemba ne bani bagazi twale abantu bonna njiga bayige ati nga tugenda nga tukola show Africana nga ne Balamu angula awo enva kanetandika okugamba naye kati bano abantu nzimbuulizi wanjiri ate banjagadde kati kwe kugamba kantandika okuwandika ennyimba nga mbalowoozaako kubanga bo balowooleza mu mukwano kwe kutandika yekkani bakulu mubande bulungi nange nasoze bulungi naye nina omuwala yantabudde mu bwongo tukisala ekigambo kani nkwagala nange nkwagala mpaayo omutwalo kani nkwagala nange nkwagala nsaba yakakaaga ebigambo ebyasigala nga ne leero obeera ku social media oli n'akiza simanyi olaba kani yasaba kakaaga olaba kakati awo kwe kutandika ninga kati kantandika kanyimbe ku luyimba ku story ya Noah lengere embata lengere empuuta lengere enswera magunju gawali negajja mu lyato negasinga abantu abasoma abange muzuukuke ndeeta kati mpandika nnyo okusinziira banakulira mpulira ba Paulo Kafeero ba Fiona Mukasa literally I'm a mixture of that kakati awo kwe kutandika nintandika okuyimba ninga katumanyi bajja kwetaaga yakayimba nga bo balowooza kwe kutandika yekkani erinnya lyetuufu yekanisa ya Yesu kwe kumufuula kani kubanga nasoma nnyo story ya Yesu Yesu yakozesanga nnyo engero okubaako kyatusomesa and is the greatest teacher kakati all teachers combined kati okugamba kati awo nenfuna ba Fun Factory bakukinga Newton ne batandika okujja mu gundi zange kati bo banyamba nejukira nensi ekola ki kati Kamilioni n'azanyira mu luyimba awo mbolokoka nawulidda babuuza Dr. Kamilioni olokoka ddi n'akola yawo shonga bagita olokoka ddi nga bagaye kuolwo tikwolwo lwendi mutegera lwendi lokoka kati kwe kutandika n'okukola celebrity sandi nga Mukama ampadde okuganja enjuyi zombi kyono kyandikibwa ezi celebrity sandi zeyo zaavaamu akabasa jukira mwagiranga ne Mama Fina naye ng'engeri gy'okwata abantu bano bonna n'obanga obagattamu kubanga ba artist si bangu kugatta bonna obaleeta mu kifo kimu abamwoyo mutukuvu ku muntu andi ekizibu kya Katonda tamenya kyolaba osobola otambula naye ku mulimu kituufu okitegedde tamenya osobola otambula naye ku mulimu osobola ogenda naye mu America osobola ogenda naye mu bizingo ng'omulina mungi naye nga teri akulaba nga tobaza lwaki atambula bw'ati tanti akumenya kyolaba sitaani ye amenya akutikka ne bakusibamu neyo akantu irizi notambula ne buli wodda ate tambula ne kana akati ate ontobuukawo tobirya Katonda ye mwangu agamba mu Matayo nti munjigireko omugugu gwange tegumenya mwetikke omugugu gwange gutamenya
kakati Katonda golaba favor mu bantu bonna aba politician abayimbi bani just waba moyo wa mutukuvu kugwe bakwa nti tamenya true ita kumenya lwaki bugemba tambula nti omu mutukuvu ne Katonda ali naye tamenya I know kati awo every Sunday tandika every Sunday tandika nemba ita kati awo nengende wa bebe nengenda ne wa Bobby kati nga tebakolagana nnyo bisere Chameleone yenga bonna babe nga babatabula jakubayo bonna bange kati Bobby nanga naye ate we tutabeere bwe tutunza tulamu wa Katonda tuyinza kutuulawa okitegedde nengende wa bebe nanga ate wali tabwe eyo nyumba ya Mukama nja kujja ate ni musiraamu kati awo Mukama n'atufujjako eddusu kwe kutandika kuyimba ennyimba nga zaagala obafaanana pangira akawala ko mwali Rema pangira omutima gunkuba wetu yarafirina lete kati era ne Rema munoonya kubanga bambi Rema n'ayambala akateeteeyi netugenda eyo netubeera ba student ngira bwe nvaano ngenda munoonyaako saana ajje ku Serena okulaba Celebrity Sunday eno intention yayo yali ki kulokola aba artist oba just bakuŋŋaanya wamu ba artist bonna balina egundi za bika bibiri balina gwe kyebakuwa balina n'ekituufu kye bali balabika artist nga akaaba nti wuli ali mu kamera akaaba tono nnyo ndowooza tebakaaba kati gwe bakuwa obwa star naye nga bo bamanyi sita omutuufu ye Katonda ani gwe sinyumizaako naye kati nze nafuna omukisa okunyumyako ne Nina Rose off stage nenyumyako ne Shiba off stage nenyumyako ne Spice Dan off stage nenyumya ne Eddie Kenzo off stage Kathy awo twanyumiza twasinkana na mu restaurant mu America nga inayo endongo awo twakwatagana kakati nenda nikoga ne bano ba artist ababeera bawana Katonda nga tebamulaga bakuga mazima mama wange mulokole tata wange mulokole zinkwide mu church gravity yanga manze siko zisabiragala lwaki nakigira mu Sunday school nkanda tabyagala nimbuza wagenda nga mu Sunday school nti Kamili nangamba nti yali yafuna ekirwadde nga kimulemeddeko nga nyo tambula waliwo omusajja mutatiyo Osborne najja mu Uganda mama we n'amutwala ne bamusabira n'awona ningamba ebyo abantu nga tebabimanyi kati nze nafuna omukisa ogubamanya off stage Kenzo yanyumizanga nti taata wabe yabeeranga oba asikaali abagenda bamuggyeko emmere naye nga bwakola bwati bayimirire eno wala nga taata bwaga mujje nga manya yasevinze ku mmere ey'okumuli kati ng'ate bwe bateriiwo nga abakolera eri tewali mmere oba okitegeera kakati nze nafuna omukisa ogumanya ba celebrities off stage kati mwe mulaba stage naye off stage bafukamira basaba banoonya Katonda abamu basiiba oba okitegeera you can't be godless you can't be shepherdless era eno mu industry ya music either beera mulogo nnyo oba musabi I know right tewaliwo wakati tewali in between kwanga ali makati awo abaali abeerawo naki obojja kufa bufi kati babeere bani ba radio nabeeranga naye prime time emakerere bwa Pastor Sempa radio n'omugenzi radio may so rest in peace ngabeera waawo ng'amanyi Katonda ngabeerawo ng'ajja okusaba prime time emakere buuza abaana b'emakere bonna aba prime timers nga baana batabeera so literally wano bakulaga kino naye ng'emabega waabwe abasinga bamanyi Katonda kyolaba nzijukira Juliana lwe yafiira omwana nkyogerako nnyo kuba njagala abantu bakiyige ne bamugamba ogenda kukola otya n'agamba mbiwadde Mukama Katonda oyo amanyi Katonda era yaddamu okulabikako yagamba kandabikeko mu kyaki in that morning time first time in public yajja wano n'ayimba ne worship team mu Celebrity Sunday so literally Celebrity Sunday zitandika lwekyo abantu bano balage ensi Katonda bamumanyi balekerawo muteeka under the carpet and why invite Mama Fina I feel like bw'osoma Bible waliwo lwe bagamba nti mukomerere Yesu Piraato n'abagamba naye nga talina musango naye nga bweri enkola yaffe tubaterayo omusibe ki omu buli kuyitibwako buli Passover tubaterayo omusibe omu ne bagamba mutebalaba kati olina nnoonyereza Balaba yaani Balaba ye yali biggest sinner
oba renowned sinner ya all sinners nga bonaga nti koni bonaga nti mute koni muyingizeeyo Yesu. Who does that? Abantu bagamba ffe kye twagala nti kye mwagala nti naye olinga mute mukondo nti affe kye twagala mute koni ye Balaba genda ononyeze ku Balaba. He was the most notorious murderer sinner. Ngona gamba bamusibe bamutte. Abantu baga wakiri otamu Balaba tekayo Yesu. Otekayo Yesu. Ngato musajja Pilato abagambye nti nenga talina musango. Tya ete twagala kuwulira kati nga batabalaba kati Balaba ne Yesu basinkana bati. Balaba ajudde asinze ebibi afuluma ayitana kibi wadde ayingira. Balaba naddayo wa mukyala we ewa abaana be n'abambuzo gwe abadde alina ofira mukomera nti oli omusajja Yesu yagenza okufa mu kifo kyange. Wow. Akunga twaka missing. Bayibuli kati Yesu afa mu kifo kya Balaba n'atuyamba. Balaba naddayo obulamu n'amaliro kati Balaba akiikirira boono. By that time bw'ogamba nti muntu kyeno mu Christianity obuli mukristaayo gwagamba no mulogo musamize mulogo abeera maamaani fiina kuba yabakulidde abasamize konza katumuyite. Okay. Oba kitegedde bwe mubanga muga nti yasinza okuba katumukole ki tumuyite kubanga Yesu Kristo bw'amuyita bw'ajja naye amwagala. Omuntu yekayika atakyalina mukisa gulokoka yali mu ntaana naye akyassa okyasobola okulokoka. Of course kyanyiza bangi naye nzijukira ebintu bibiri ebyaliwo mbyogera nnyo. Twayita Maama Fina ku stage yayogera ebigambo n'agamba ne bamusamiza otya Katonda ali waggulu. Nzijukira bunyo nali ntudde ne Bobby n'aŋŋamba nti oyo si yali mu kwogera. Ne mbuuza otegeeza ki n'agamba omwami mutukuvu ate okuba atekinze over. N'agamba ali mu kwegobako bakasitoma ng'osobola okubeerawo mu kanisa y'abalokole n'oyogera n'ota promotinga sabulyo. N'agamba nti wulira ng'omukazi agamba teri musamize teri muntu asinga Katonda ekyaki neekuba enduulu. Bobbi n'agamba naye oliko tugolabo taliiwo. Kakati lwaki nkikakasa ntya adda wansi tumuyita nga omukolo guggwa Maama Fina tumuyita Maama Fina ekirungi mulamu anjulira n'agaana okudda ku stage. Nakwo ebiseera ebyo twali kyobola innocence is good nga tetubirikodinga nnyo tulage n'agamba intention yo teyali yakulaga kibaddewo. Ne muyita n'agaana ng'ensi yonna eraba. Nimbuuza lwaki toze ku stage naye ansaba omuzindalo n'ayogera publicly nti awo waliwo omuliro sigenda kuyimirirawo siddawo. So you believed olwayimira ku muliro guli gwayogerako? Yes. Ye n'avaawo omuliro ne gwagini yayogera yagamba sidda ku stage kuba twali tuyise tuggalewo n'ekifaananyi naga siddawo. It's on record. Kati era nzijukira wayitawo emyezi ng'esatu oba gumu abasamize ne bamugamba either aveeko oba ki ne bamutwala Namuŋŋona mu kisaawe ne baddamu ne bamutikkira buto. I was following details. Ate kuba gye yajja najjo wano mwagyokya tegyasigalawo. We many years later ku mbaga ya Rema Namakula naliwo okwanjula abukyaze n'agamba kwa Maama Fina nze mwagenye ne mu kuziika radio ngenda ne mubuuzaako njagala mulaga okwagala kwa Kristo naye twabadde jjo waseeguya era nakulabye ng'era oli naye kumwagaza Kristo era nakuwa ssente era mmanyi nti waalifiira Mukama nnyambe tafa kati naye afe nga yatudde Yesu. Ate abantu abasinga tebamanyi natandika ntya n'okubira enjeze nalwo tekirooto ng'omuntu aŋŋamba waliwo omuyimbi omu wamaanyi kizeyomogera ali afudde ne bamutimba bino bye batimbanga amawulire bagakyakikola nga gatimba ku polls headlines zonna nga ziri olova nti gundi afudde ne mpulira abakyala nga banyumya kulumbe kale Katonda yatuma bugembe oyo amugambe kulumbe lwoli nga gw'olulira tuze kuziika naye kati omukazi omukulu n'aŋŋamba yali no naani ngalinga omunaani naye gwe bakutuma obulire baganda benjiri lwaki tobabagambanga kati oyo wuuyo alazeewa nemugamba maama nsonyiwa nnyo ng'omukazi munyiivu mulimba nammwe nga biringa ebyokusaaga nenzuukuka Kama yebazibe nga mulamu obadde dream nze nno mbadde kyali kirooto wentandikira okubakola ki okubanoonya oba fishing ayo naje bali baagale Kristo balokoke kakati
kumbaga ya Rema Namakula Mama Fina yakamba okwanjula Mama Fina ali freestyle n'agamba abuchaze ti onono ye pastor wange this is years later baga okwanjula okujuka ko abuchaze wa super naga kati pastor niyanziza okulaba nga gwe pastor wa Mama Fina omusamize kulemeza wabasamize kati abuchaze nakola joke naga kati nawe genda kugamba nti ono ye musamize wange Mama Fina n'akyusa face namuga tokiddangamu namuza lwaki namuga nakyala mukyaki yaba abaana balina Katonda balina omuliro tebanneetaaga njogera nga njulira bonna benjogerako balamu. Kaakati ekyo nkirese buleesi okubagamba nti batuma okubuulira njina akayimba ke nawandiise njakafulumye kaga nti Yesu si wammwe mweka n'ab'ebbaala nabo waabwe kituufu Yesu si waabatukula bokka n'abaddugala nabo waabwe oba okitegera Yesu si waabaavu bokka n'ab'ekkololo waabwe okitegedde Yesu si waabafiga bokka n'abatalina figa nabo n'ab'olubaawo nabo waabwe so naye kati wano Mama Fina waliwo yajjanga mu Celebrity Sundays nakuwa ssente era abantu baga amaazi kwata atya essente z'abasamize zivudde mu bigali bla 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 bla. Nze sikiwa nti buli ssente z'olina gwe omulokole nti oli shuwa ntukuvu zivuddewa ssente ziyita mu mikono mingi n'ekyokubiri lwaki abalokole batya nnyo sitaani nga tebagamba Yesu yamuwangula alina kalungi ki sitaani oyinza okutamutya okubanga oyo musamize tomubuuza oyo kuli tomusembeza oyo omanyi basenga abo abasamize abali omwo omanyi bakojja abo abasamize abali omwo gwe Yesu ali mu ggwe w'amaanyi okusinga musamize sinza alina okutya okubuuza Mama Fina. Mama Fina yalina okutya oga nti bwe namukwata mu ngalo n'asigaza emizimu gyange so si mulokola ate yatya otyaki Katonda waffe yawangula sitaani kituufu Pastor Kayiwa yansomesa nti ye mu nsi gy'ava Katonda asinga sitaani amaanyi naye wali abantu abamu nga bo balowooza nti sitaani asinza Katonda ne bamutiitiibya nnyo totyanga kwajukira sitaani Mukama Yesu bwe yasanga omusajja alinamu emizimu kyeyamukola yalinamu emizimu nga gyeka Marko 5 yalina legion y'emizimu legion gy'emizimu kakaaga 6,000 demons ezo ziyagamba mugende mu business genda neera mwenna temufaayo zonna zagenda mu nnyanja zaafa so ka Celebrity Sunday ng'etandika ng'akantu kikwatirayo ddala kati ne tutuuka ekiseera ng'ogenda e London n'ogenda mu America n'ogenda Sweden ng'abantu batudde balaba Celebrity Sunday kati it's also wisdom to know when to stop luyimba lwa country you got no when to da 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 no when to run you got car when the day is done. So twatuka ekiseera nga kyaki eno etandise okufuuka very famous and very viral naye nga talina toilets nnungi eri mu miti literally ng'ojja tuukawo ogambe what is this? And the characteristics of living things, they grow. Yeah, true. Buli bw'obanga ne business nga tekula olina okusaba olina obuuza lwaki tekula buli bw'obanga n'essomero nga terikula buli bw'oba n'omwana atakula tebalina okugamba weebuuza abadde ki so nengamba Celebrity Sunday etandise otufuula very very famous so many people are coming but we are not ready tetulina parking tetulina wooteeka gundi tetulina kifo toilet mbi nenga let us stop it. Kati buli celebrity ayagala okusaba ajenga nga bwali era babeeramu wano bangi bajja ne basaba so Celebrity Sunday zikyaliwo ne tuziposing era nasaba gundi ni John Segawa yanyambako yasemba kuba chairman wakyo ne mugamba Uncle John chairman mita chairman composing nja kudda ngolo twali ku NBS awo nga batulaba nnyo ne ngamba Mwami Kalisa yanyambye nnyo ate nga musajja musiramu abasiraamu nabafunamu nnyo mukisa kisa kya Mukama abasiraamu banyamba nnyo kiba kisa kati Haji nanya Mwami Kalisa ne mugamba ngenda kuva ku TV nangamba naye statistics ziraga nti you are most watched recently mu COVID services awo kaaga ne mugamba abantu abajja kutuukako gye tuva bagwemu amaanyi kuba Yesu yagamba mugende mu nsi namubulira enjiri naye mutandikire Yerusalemu gye muzaaliwo ng'ono omwana wa kamera bwatuse ku Watch House naga wow kugambye
naye luli wandize nogawana abantu bwe bajjanga kwe kukistopinga naye kati buli Sunday every Sunday is a celebration kwali nawe ne Jasmine ngali wano bangi abasinga kyaki yawe and we try to make sure we don't make it a very big deal jangu osabe ng'abalala mulimu abantu tulinamu ne church tulinamu nekifo kyetuyita no camera zone. Wow. Nga ba celebrities be bali mboka. No celebrities mulimu ng'oli yali musiraamu nalokoka yali hajati bwe munamuteeka kamera kika kijja mmoki naye twasinga kubeera abavubuka kuba bagangwe pastor w'abavubuka kyaki alina okubeeramu ab'okumakya aba afternoon n'abakawungeezi kyekyo obulamu buli morning afternoon and evening mulina okubamu abakulu mulina okubamu abali bavubuka mulina okubamu n'abato enomo church so lwakuba buli muntu bwaba bwakyogedde maybe our dress code olwokuba twambala tuti osanga n'emyaka 5 ng'ayambadde so bonna mwebali so eyo gye tuvudde munnange kati nzuno ngenda kuweza emyaka 2 mu ndongo era ku Serena nga 8 yo gye tugenda okubeera nsaba abantu bajje. But emyaka 2 gino the challenges zosinza okusanga mugwe ng'omusumba kwa balowooza engeri gyoyogerako ne Katonda gosanga oyisekawe wave omanyi bwe nali mpita bwayise nendaba mu jam nkyogera nnyo eyo story omuyaaye yajja ba yali anywedde enjaga nga n'ente eyitawo omanyi nakyogera juzi ebweru abazungu naye ente mu jam mu traffic kawonza gyojjeko mu Africa tuseyalinga etawo enkoko neyita omuyaaye yajja n'akuba ente teke kapa kati ente egweyo manyi abalunzi abamanyi ente ebanga muntu ente n'embwa you can connect with them. Bade manyimbwa. Ente is very Chawazita amanya. Ochati Ruth ne momo. Yes, ente is very buza abanyankole abachigo babalunzi. Ente is very the little bit of human. Kakati era bojegendereza nnyo nzo butajira. Chola munyankole oba omuntu wa West omuchigo oba yenna bwakuwente. Omuganda omuwente nalo emubiringa gane kati erimu mmeka sente mmeka mpamu mmeka omunyankole oba omukiga bakuwente abakuwadde nnyo abakuwadde mutima gwe okitegeera kakati omusajja ajja nakuba ente etteke n'agisamba ente n'egwayo bu ente kate egweyo mirundi nga 3 yeetoola najja n'ajoginga bu nakiba etteke naye omulundi ogwokuna yagenda okudda ng'emulinzi ng'omulalo wayazze ate balinga basatu nga bakutte emiggo bwegi ne bagase bwe batukimye eri tuli ku nte yaffe ogisamba ekkoze eki mmene nabuza mukola eki naye emiggo noga gikubeko enkoni noga gwe gikwateko gisamba omulundi omulalo ogwo gumu omulye nadduka n'agenda nakirekawo naye naddeeko omwoyo mutukuvu nanzijukiza nagamba olabye obulamu nagamba abantu amu bafaanana ente eyo tebalina Katonda abalwanira ebintu by'empisembu kyanga ntandika washpausen right to the church by then kyanga ntandika okuyimba nyinza biteekeramu eyo story so agiteekamu eyo story y'ente nsobola kiteeka ebintu by'empiseemu nsobola biteekamu oyo omusajja ajjanga ng'akuba ente etteke egweyo mirundi nga3 ogwokunanga omulaala azze ye Katonda najja ne bane kati nze nkivunula bwe nti nabera ng'omuntu kuva ngamba nti olaba kyewalabye leero nti ente eyo be baana bange be bantu bange sirimu asobola omukuba paka omuntu asobola omuloga paka mu kinnya sitaani asobola okukulumba n'akumenya omutima n'akuwa depression paka nga ofudde n'agamba ente ono yabadde agikuba tteke ye sitaani alese depression alese sirimu alese akwata amaka n'agamenya sitaani mubbi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza njukira ennaku zinafunayo akakisa nenyumyamu n'alien skin dakika zaalinga 3 kale kyo kito nakirabira alien skin muto naye nampuliriza nemugamba alien ng'asaagasaaga simanyi sitaani biki nemugamba alien ebyo byonna bikole ne sitaani tomuwaana sitaani yamenya amaka g'abantu sitaani yayonoona yatta sitaani yatta
Sitaani aliko kitabo kiramba nti yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Sitaani yawanula omuntu abadde waggulu n'amusuula wansi. Sitaani yakwata amaka agateredde n'agayuzaayuza nga capati. Kaakati ne mugamba nampuliriza. Simanyi oba yampuliriza naye namulaba nga mpulidde. Nga big brother we kuba namusooka mu ndongo. I know. Kaakati naye Mukama nanga nti omulaalo yenze. Daudi kyaga nti Mukama ye musumba wange. Tuzanyisa kantu kana ng'ensi ebadde kusuulayo n'okufuna amagalaganaga. Mukama ajja kunnyamba. Tokazanyisaako ng'oli ku kitanda weebase nga n'omujjanjabi wo yeebase akooye mwenda gwa kiro. Otunula kuba ekirwadde kikuluma. Yes. Tuzanyisa akantu akanga naye Mukama ajja kumponya. Tozanyisa muntu alina Katonda. Omuntu alina Katonda asinga omuntu alina emmundu nga talina Katonda. I know. Ate bameka betulabe nga emmundu bamuttajiri. Weebale nnyo. Tozanyisa kantu akagamba nti omuntu okufukamirako. Juzi nawandisa akayimba kaga nti amavivi tegalimba. Kwegamba omuntu afukamirako n'agamba naye Mukama ajja kunzijawo wano. Tokazanyisaako. Kaakati emyaka 2 singa saalina Katonda singa Sitaani yankuba tteke paka mu kinnya. That's why nagambye bali nti nga mmaze okwakitinga nga maze okuyimba ennyimba awo njagala kwambala nga musirikale ku Serena. Bampeyo uniform y'omusirikale yenna bawaawa bakyankanya nejja bawangula okubagamba nti bw'otaba musirikale buno obulamu tobuyitamu. Omusirikale ali physical oba omusirikale wa grade? Anti abasirikale babeka 2. Waliwo omusirikale ali mu UPDF. Yes. Ali mu US Army. Ali mu Kabalaka Vivian. Ali mu US Army. Ndiso akajja kukola. Kabeera nnyo okwo ku TikTok. Kambadde guno. Wanange wano ku chat. Kati waliwo n'abasirikale nga bo tebali mu magye naye nga musirikale magye ga Katonda bano wammanga. Omwana yeeweerera. The ground is not even. Kubanga oli agenda kuddeeka bamuwe ddina bamuwe ekyeggulo enkya agenda ku ssomero taata asasule. Eyeeweerera alina okukima amazzi alina okukola alina okugera bati asobole ofuna diguli. Oyo musirikale. I know. Asuza omulwadde ku kitanda ku seminti. Oyo musirikale. Omuntu amira eddagala emisana n'ekiro. Eddagala lyafuuka mmere. Okitegeera omwaka gumu ate n'okubeera ku ddagala nga Katonda akkuumye era yakuumirako. Yes. Oyo naye musirikale mpeke 2, 3, 4, 5 n'empiso. Mwaka gumu myezi 2 oyo musirikale. Omuntu atandise ekkanisa ng'ono worship house etaliiko nti omuzungu akutumye buli kimu kikyo otunda ebibyo ogenda oyimbe oyo musirikale. Omuntu nga yafumbirwa omusajja atafaayo nandikozesa olugambo omusajja omubuyabuya kyogere nga litwale yakuzaalamu buzaazi alinga doona takuliiko single mother musirikale. Ate oyo musirikale nnyo oba kitegeera musirikale. Abakazi abeera ekkubo mama mbayita kabakesisi okitegeera n'ayeera ekkubo. Abakazi abooza toyi n'abasiimula ofiisi abo basirikale alabirira omwana we. Omukyalo omuyangamba nti yazaala abawala balungi naye buli lunaku wabeerawo omuntu abamusaba tange mumpa abeere mukazi wange namba 3 nze nja kukulabirira. Namba 3 oba okitegeera nti mufumbo anti bw'obanga embeera mbi n'omugagga akuyisangawo bw'ayagala bw'abanga si mugagga ow'empisa. Waliwo omukazi gwe nayasanga atadde ekisepiki ku mutwe kitokota atambuza kasooli. Namugamba maama kasooli taakwokye munaye baagala ayokya bakusanga nga tavaamu omukka tebajja kugula. Can you imagine? Abaana abasirikale kati wano badde nzija wano mwana nampeeza message kusaba ye emmere yeno wano kanjikulage erinnya tetujja ddyoge uno osobola ogisoma. Good afternoon, Pastor Wilson. Hope you've been well. I'm requesting you to get us some food. Some money for food. Thanks. Mom, have a lovely day. Kubanga ye muwala omukulu taata yava ewaka omukulu nalina emyaka nga 19 alina banne nga 6 abamuddako. Maama taata yabula yabagamba mugende munoonye ssente. Banoonye batya?
era bazamusinise mu nsi kozesa mubiri gwe ne mugamba omanyi mmere bweggwangawo gwempereza akamesagi kati bonna mukama yeebazibwe bazzeeyo ku ssomero bazzeeyo abamu mbuli n'ewaka so omusirikale tabeera ono yekka owa uniform omuntu alina siriimu omuntu abatolinga kansa omuntu yafumbira omusajja atafaayo omuntu aliyo nga omukyala yamulekera abaana omuntu ayise mu divorce oba okitegeera ng'olina to breathe see another day nga naye omuntu teyafa gyali just yafuna omulala oba okitegeera kyega obusirikale tebuli bwa uniform yokka there is so many soldiers okusulimulaga okusema nti you a soldier okumala season nga bakugambye nti you are fired mulimu ne guggwawo okutuuka eka from work owulira eŋŋombe mu matu oh god omuntu ayita mu heartbreak yes to soldier on and see another day nga heartbreak sigo gyesabidde webale nnyo 7 years of it to go with the text it's over let's be friends right 7 years gone waliwo n'abasula ku street toboogeddeeko abo musumba waliwo kana kosanga waliwo kenasangawo kepakidde mu kaveera ka sukaali webale nyina kenasangawo ku ssaawa 9 bakita Jonathan kati Zion schools yakatwala nakabawa bakanyambako nekakwasa Sharon muwala wange wano 9 nti bantumye kasooli sente zaagudde ate ne kasooli teyaweddewo nze sinza kuddako taata ajja kunzita nenkavuga paka ewaabwe nengamba abazadde baabwe nti okuva leero mukakuume naye ffe tujja kukaweerera nga kyaki so I'm saying ate abamu bakiwulira ne bagamba naye kangende olumu tezibaawo naye point yange eri nti bw'oba tolina Katonda mu nsi eno ey'abalamu togisobola you must be with God omuntu okulekawo nga mukwano gwo best friend n'akulekawo nalekerawo okuddamu ekimu nalekerawo okukwata sina relationship olumu no wamuyamba nannyo nanyonyola nti gwe muntu gwe talabanga muntu mubi nga gwe musumba olusinayogera ku nsonga y'abantu bangi bajja ne mu inbox yange ne balowooza oba nkola bukozi ttima nakuza naye Ruth okoze otyo ku mubiri bw'otyo omugamba Katonda nkugamba eki byenkola byonna abakyala babikola abamu tebawuza n'abaana benina abaana 7 olina abaana 7 yes kama mulungi naye nosanga nga ngena mujibu ng'abalala bagenda emmere gyendya kyekimu ndirange wamu omusala bw'ogula n'enkuba nange byendaba but nekanga ndi bwenti so it is God so kati bw'oyogera bw'otyo nzikala kukkaatiriza ensonga eyo nti it is God that's why Serena ngenda kuyimba ennyimba njagala Serena ebeere nga 8 ogw'omunaana bannange mujje bateeka okutwasa butajja egenda kubeera njagala ebeere session nga sinze nze kayimba nga ffenna tumusinza ffenna nga buli akajja kubanga ngenda kukoba hit ku hit oba kitegeera lukoba ku lukoba ndongo ku ndongo imagine tugenda tandikiramu ezo nzimaze ani ayinza Katonda yawadde mwene ensonga oba kitegeera nesize kwesunga kasaati ka yero ayina omuvudde wala oba kitegeera tugenda kuyimba kayimba paka ku amavivi tegalimba paka ku omwoyo we ali wano kati paka ddala yali ani oyo we ampanirira bwe nali ntidde tugende mu vunama gy'oli kusinze tugende tinaye Katonda w'abaana kwakola olaba ne Museveni yali munaku Bobi Wine naye yali munaku tugenda kuyimba ennyimba ezo tugende mu Hawaii dear I'm very well naye balanga ennyimba oyina mmeka omati bw'ozimba bwoti ntandika okukola ddala nga nnyingi ddala tugende mu oli ddala yange kwegamba tugenda kuyimba ennyimba paka obanyogeza nayogera noga nti nno obanga mukumira eddagala pasita obulwadde buno obuyimbako nnyo ebyaddala obulwadde buno bwalumba amaka like your family yanze tebwankwata mukama yebazibwe amina Brian Dumba tebwamukwata mukama yebazibwe tuna step brother fe Frank Kabanda tebwamukwata brother fe don't need sister brother fe Frank Kabanda tebwamukwata naye abala bwabakwata nakayimbako ne Daudi Lutalo nabonaabona nnyonnyo kuva lwe nayingira mu nsi kayimbako nakayimba ne Lutalo tewali nnaku ya lubeerera asubire Lutalo tunaaba naye Serena banaabaamu kwali bize nnyo naye so literally
abantu bafanye waffe. Ate obulamu olaba abaana babuzanyisa nnyo ennaku zino ddala abavubuka ate abo baana basinga okusumba abasinga okutunuulira ennyo. Nsaba obeeko obugambo busatu bonna kweyoga ku nsonga eyo ey'akawuka kubanga abantu abasinga balowooza nti omuntu okuba n'akawuka olina kuba nga olina amabwa mangi, olina kuba nga oli so skinny, olina kuba nga ekisooka Katonda atuwe buwimaanyi amiina okuwangula ebikemu kuba tuli bantu. Neyakafuna teyakeera ku makyakka nakeesabira. So sandyagadde kwogera nongaga bannange Katonda akubeere mu kutya Mukama amagezi negasookera. Kati kanjogere n'abantu basatu, kanjogere n'atannakafuna. Mukama akubeere tukafuna, okole ekisoboka kyonna Mukama akubeere. Kanjogere n'eyakafuna, oli musirikale. Waliwo omuntu omu Kabaka yakeera ku makya naga nti ntaddewo swimming pool eno mulimu ggoonya. Naye anaawuga n'amalako muwala wange aba akyawa speech nga mutwaganya ngani awuga n'eggoonya. Obuvubuka ogumu ne gugwamu bu abantu bana ne badda kuwuli nga wuuli simanyi awuga n'amalako bamuwa muwala wa Kabaka ate simanyi bamusonyiwa emisolo bamuwa ettaka. Kabaka aba akyayogera ng'oli aguddemu. Abantu ne bamuwagira ggoonya naye mulimu okugulu wano n'avaayo ne bamukubira engalo afuuse hiro awuze n'eggoonya. Naye Bishop Mawayi yatunyumiza akagero kano naye aba akyayogera. Kabaka naga waaw, badde simanyi nti mu nsi muno waliwo omuntu ayinza okuwuga n'eggoonya. Waaw, bakubira engalo bakuyimbe. Naga ssebo nga tonnampa muwalawo n'ebigenderako sooka ondage yansindise mu swimming pool ko obadde okyayogera omuyaayo omu nansindikayo kubanga nze seeyagalidde kuwuga naggoonya just njiguddemu nemaliriza nga kati kufa nakuwona. Kabaka n'amugamba si nsonga ani akusindiseeyo yowanaawe hero. Olumu obulamu bujja kukusuula ewantu nga si choice zo. You either swim or die. Ne bamubuuza okulobodde otya n'agamba nti abamu badde bamanyi nfudde bwe balabye ku musaayi. Naye ne mpulira eddoboozi lya maama wange nga ngamba wuga. Kati kitegeeza waliyo abantu abamu bo baagala ofe bakuziike. Naye waliyo maama, waliyo taata, waliyo pasita, waliyo kojja, waliyo ne Katonda akugamba wuga. Swim. N'agamba ekyokubiri essaala zensabye wansi awo. Ayi Katonda wange n'ebisenge by'ekkanisa tebiziwuliranga. Mirako yitako omunju yange kolayo ekyamagero panisa emikono gyange sabayo ebyamagero yitako omunju yange kolayo ekyamagero. Kakati obulamu olumu bujja kusindika ewantu mwena kubuga nakusaba nnyo. Byebyo nno bw'oba olina siriimu teweekubagiza. Ennaku zino wa accident akulekawo. Kituufu. Oba covid n'akulekawo. Gwe ngowa siriimu wooli. Ne Katonda yakuumidde ku ddagala eri. Ate nkusaba obutasiiga muki mulala. Obutakola mutima mubi. Waliwo bannyonnyonnyo nga bo tebasiiga mulala. Nina omwami gwe mmanyi waliwo ekibiina kirimu abaana emitwalo nga5 people living with HIV. Yes. Nkimanyi bampitayo kemabegao nejogenda mwami nawa speech ng'abadde ne siriimu for 50 something years. Can you imagine? So kitegeeza nti omufune kuba si kyangu ddagala lya buli kaseera naye bw'oba tomufunye bw'oba tomulina fuba obutamufuna. Ate bw'oba olina siriimu mira eddagala ng'ewatali Katonda omwami bwe yatusomesa ate osabe ng'ewatali ddagala okiwuliremu emirembe. Amiina. So wuga swim with your crocodile with God. You can make it to the other side. Musumanga tuwunzika. Kulekayo obukundi. Pastor Bujingo. Navuddeyo. Oba olaga wano ekibuuzo. Tewali kibuuzo nange namulabedde omutako yazike wange. Kati sina gye ndaga nakyo naye basically I was so happy. Olwokuba nti nno ffeno bwe tubeere nno ffe abafaani. Tumanyi okuza nti wabeerawo embiranye. So the gesture eyabaddewo yatulaze nti
oluusi ffe tulowooza bye mutalowooza. You understand? Naye ekyasinza okunsesa bye bana okubanga ba editinze essaala zammwe. Wazirabye naawe? Bakandaze wano ngazi. Baana balina creativity. Naye nga bwe kyabadde oba ba doctorants? Essaala? Twasabye naye bano be baazigase ne zirabika bulala. Naye yennyini zo gwe twasabye yaziwulidde. Kituufu. Embaga. Dr. Jane Mukiibi. Jane Mukiibi. Netugamba kiwedde. Tufunye na musawo. Alina omuntu we. Ngayita. Kuva dda alina omuntu we. Just nze ndi mu famire yaabwe. Kati ekifaananyi bwe kyagenda viral buli muntu n'anjagaliza. Tenga kawala kalungi. Kasomye, kato, kalabika bulungi, very humble. Yes. Naye n'okuddayo wapasa bujingo katono naye mwebaza. Nze nabadde na mu t-shirt. Nali simanyi nti mukolo munene. Yeebale omukisa gwe yampadde. Of course edda yampisangamu nnyo eggaali naye okulokoka kyeki. Mweyisangamu? Weebale nnyo okulokoka kyeki. Tuwe traffic. Mwebaza nnyo kubanga ye kennyini twadde tukimanyi naga naye wali olwokula. Naga mugabo olaba omwana eyali anaabira ku lubalaza. Atugana nga takyanaabira akikulamu nokyoutgrowing. So mwebaza. I don't take what he did for granted. Omuntu yenna atanywa mwenge bw'akolanga ekintu ekirungi kiseemu ekitiibwa kubanga anywa omwenge ayinza ogaa nadde ntamidde kano kanga kutaasa oleme kubona nabadde nkoze ekyo nadde ntamidde naye atatamidde ategeera obulungi. So mwebaza nnyo mwebalize ddala. He invited you? Namukubira nga musaba nguleko emmeeza ku Serena nga munaana nange ajjangu ku Lwokutaano nagenza otuuka era mbwebaza si yekka nebaza n'aba Victoria University nabo nayitayo ne bampisa bulungi nnyo. But even the thought of kankubire ku Pastor Bujinga ku magaali agabadde gavuuma ageyitamu. I believe in debating. Olumu buli muntu akuwakanya oyinza omulaba ng'omulabe oba omulaba nga teacher. Yes. Nze ngamba nyandu nti Kasuku made my music better. Yabanga awakaza nnyo byennyimba biki ngamba okay nkoze enta nensaba nentandika okufuuka beat better. Okutandika ezo ziwannaaza oba ekitegeera zi miracle zikatonda addemu ena ensonga Katonda yazimpa naye saanyiiga nnyo naga okay. Criticism amukwata n'omufula positive. Yes. You can turn pain into power. True. You can turn your pain into power. Kristo Yesu gwali musalaba ate mwemuva obulamu. Okitegedde? So tiyabadde shocked ng'alaba essimu eyo Pastor Bugembe. Pastor Bugembe musangasanga nnyo ku mikolo. That's okay then. Musangasanga nnyo ku mikolo. So mwebaza yeebale nnyo nebaza ne MTN bambeereddewo nnyo nga ntegeka concert eno nebaza Victoria University Pepsi tulina wano radio bagita Church Radio tenagenda ku FM naye only online kajogereko kuba yagitandika ogenda ku Google Play or App Store no downloadinga UG Church Radio and you will have our radio one day to grow even to Church TV and what gwaliko welako music tuita music first esala ntomanyo music first mbebaza aba Samzi aba Pepsi aba Worship House aba Church Radio aba Pepsi banino benera MTN Victoria University bebaza omukyala bita Hajati Namyalo yangulako emmeeza 3 mumanyo emmeeza 3 yagiyisima bayimbi bambi yangulako emmeeza 3 nebaza abantu mwenna nebaza ba DJ abambereddewo emyaka nebaza mmwe ne bakuteeka ku TV ne bakuyita manyi nagamba nti waliyo ebika by'abantu babiri waliwo abanoonya kamera waliwo ne kamera bezinoonya era Mukama nze nzija mu bazinoonya ffe tukunoonya nekisaba nemikuba bannange munteekekoko bannange so I don't take it for granted nti ontaddeko there is so many people you could put on this show so I thank you so much nebaza Katikkiro wa Buganda yaguze emmeeza yangambye ajja kujja eriwo wali wa Segu yaawo n'ebbaluwa nagifunye nawandiikidde
Speaker of Parliament, Deputy Speaker of Parliament. I hope he will make it. Honorable Tayewa Naye. And I wrote so many big people. Mama fina sija kumwogera kubanga manyi ateekwa buteekwa. Sister wange. Lwakuba kiri ekya Dr. Kivuddeko mangu. It's okay. Tusuubire ku olwo nti ono tulaga kuba naye nga tuyinze musumba. Ekisooka ekya Dr. Akilo. Oyo agamba nti Justin ndi mu family yaabwe. Nadda ngende London siri muto. Abo badokita baali babiranga na bato nga mbalaba. Nga ngendayo mama waabwe n'atwaniriza London. So and then she's dating someone so tekiri nti yalinze. Mukama akola bino byamagero. Nebanna. Katonda ajja kukola mu biro bye. Amen. Of course eyo topic eruddewo. Nalage Mukama nnyamba nti bwe tumala okwebaza tiwabaayo omukolo omulala okuggyako eki ng'oggyeko bye tumala okumaliriza omwaka 31st worship night ze tukola ku church. Yeah, so that may God help me. Kuba Sunday agadde genda kyalira mwana ku ssomero agende nti jjajja awazi nti awo taata wange. Naye pastor, obulamu buno busoboka butya okubeera single? How do you even manage? Kankuddemu emirundi esatu kubanga kitawanya nnyo abantu abeerawo ati. Ekisookera ddala ne bafaaza gye bali. Of course, yeah. Nga mwesigwa ddala. Naye omwoyo omutukuvu wa ddala. Omwoyo omutukuvu akozesa ebintu. Olaba ekizimbe ki? N'ennyimba ze nyimbye. Sinza ag'amagezi sigalina. Nga bwe nagayita Yes. So Katonda bw'aba naawe alina waakuyisa nga tewandiiseewo. Akuyisa ku bikemo. Totwala mukema naye tokole mubi. Naffe tuli bantu. Omwala omulungi ojja mulaba. Era ojaga eyo nga mulungi. Oba kitegeera. Naye Katonda najja ng'akola ki? Ye kennyini. Naawe n'otanoga mpiseewo ntya. Oba kitegeera. Secondly, yampa schedule. Kuba jjukira ndi pastor ate ndi muyimbi. Kino mbadde neerabidde. Natandika okusaba Busaabala buli Lwakusatu. Busaabala primary school. Ng'ova ku One Love Beach, ng'odda ng'ova ku Kazi Resort Beach. Yes, yeah. Then oddako Busaabala primary school, ogende ku One Love Beach ne beaches endala eziri awo. Kati awo tubeera buli Lwakusatu. Ssaawa emu ey'ekiro paka 4:30. Kyoto kiki ekyo? Tukiyita prayer wave, kyoto. Okay. Kakati abantu b'e Munyonyo, Buziga, Najjera, Masajja, Gangu, Mirembe, awo Nakajansi tukuŋŋaanira awo. Twatandikawo nga tubeerawo n'abantu nga 8, twatandikawo nga twakava mu COVID. Kati tutula mu luggya kyewuunyisa for 2 years now after COVID coming to 3. Enkuba either etonnya before or etonnya after. Buli Lwakusatu. Oba kale ntunnya nga tumaliza buli Lwakusatu for 2 years. Kati tutula mu saako twatandika tuliwo 5, 4, kati ndowooza tubeerawo over 300 to 400 or 500 people. Tutula ne tusaba. Then olwokuna weevu eyo nejja ku Worship House Nansana kagirira abantu. Tubeera wano. Every Thursday. Tutula mu luggya. Ekiro. Tutula awo 7 to 10:30 nga tunyuse. Then buli Lwakutaano twateeka prayer wave oba ekyoto ky'okusaba. Kyambogo Primary School. Ntinda Kiwaatule. Olaba emmanju wa Kabaka wa Ssaabasajja Wangalaayi Ssaabasajja. Waliwo Kiwaatule Shell. Emmanju waayo Kyambogo Primary School seeri munda naye mu kisaawe ekiri awo. Awo tubeera. Every Friday 7 to 10:30. So many people be there. Wekiyongeri busy. Kati nkulaze ekyo. Kale ebyo by'omanyi. Then ku Sunday tuba ne services meka? Wano nnya. Ezisooka 2 za Luzungu. 8 to 10 o'clock. Then 12 and 2. Zonna zitwala 1 hour and 40 minutes. Twazikyusa si ziri ezirwamu. Ezirwawo ne twebaka. Then olina ogenda oyimbira abantu ku mikolo. Sifuluma nga Pastor Wilson Mugemesi yafulumisa. Kyojjukira akato kange bwe kagamba siva mu nnyumba. Yes, I remember ali atya. Kalungi. Ate buli muntu nga nakuyimbira kwajula oba ku mbaga nga obufumbo bukyaliyo. Olina okujja ku Serena. Amina. Obeereyo tufube. Kakati kati schedule. You're so tight. Kati bw'ogattako okuyimba, n'ogattako okusomba ne invisible meetings is running a ministry. Somehow omaliza webase 9, 8 oba kitegeera nga okola ebingi n'ozuuka ku makya. Naye tekiri nti oli malayika nti tolaba oba olaba. Naye Katonda n'akuyamba. Katonda y'atuyamba. I know. Mukama n'ayamba. Mukama n'ayamba. But when do you get time for yourself? Monday for me and my family. Okay. Always for years. Kiki osinga okwagala okukola? Nze like a hobby.
I love movies. I love surprising people. Nga wena kutoka Kongo baleta subira. I do that a lot. Walo gonna be surprises mama. Restaurant. Yes. Katona afe. Mama wa Chloe. Oh, they posted that. Katona afe. That's so nice. Yes, I need to post that too, by the way. Then I love to ngojeko prayers na bichi. I love watching movies. I love surprising people. Soccer. I love football. I'm a football fan, big time. Okay. Then I love playing volleyball. Zanyanyo volleyball. And those are very surprising people. Watching movies, playing volleyball. Emino gyeyongere bimu ogenda obikendeeza naye bano batwetera TV ng'omupiira gw'osobola ogulikodinga nondemu n'olaba abaana ba DSTV. So oyagala Uganda bakujjukire batya? How do you want to be remembered? Mukama musaba ekisooka ebusaabala n'ekiwaatula eyo atufunireyo ettaka. Amen. Tube nga tetukyapangisa. Amen. Naye wano atuyambe Worship House eggwe. Ng'abantu abazimba Lutikko e Namirembe ne bazimba Lubaga. Ndisuwa batunula ku nsi ne banoonya ploti zaabwe n'obutaka bwabwe nga tebakyabulaba. Naye kye baakolera Katonda tekivunda. Yes. Kati ekyo secondly nsaba Mukama mpeeyo omukisa lumu mbeere nga nsobola okubeera ku ttiimu ya advisinga president. Wow. Akayimba kaliwo kajjukira nempisaamu face bandabe ku mukolo mbana idea zange nga mpulira naye zino banandiziwadde abakulu oba kitege naye nga kuba siri musiru nnyo naye oba bano oba abaliddako Mukama alituwa omukisa. President alibeerawo oyagala obeere advisor. Amina. Ekyokusatu njagala nga Mukama ampa omukisa. Worship House eno tukyalina byetugula ne byetukola. Kuba gwe mutima gwange. Worship House is my heart. This is my best place in the world. Wano wetutudde. Mukama atubeere. Kuba kati eri ebisaabala n'ekiwaatule essomero lisobola okukera ne libakyawo oba ne bafuna idea endala. Eyo nayo ate wali expensive nnyo. So musaba atufunireyo ettaka mu ngeri y'ekyewuunyo. Kati n'ebusaabala ate bagaseera. Then bwe mmala tubenga ezo prayer wave zibeera waabwe. Then bwe tuvaawo naye wano tukyagala bakati juzi tuzze tugula ba neighbor. Kati juzi 31st twalina wano abantu emitwalo ng'esatu. Naye nga twenyize nnyo. Kati tukyagala Mukama tuyambe ba neighbor bongere otuguza. Ekyalo bakikuweeredde. Nejjukire neighbor tatunda. Okitegera kati bw'ojja omugulako enjuya abadde tatunda tebaddeko for sale akuseera nnyo wano tuguzeewo era tusasula banka buli mwezi. Kati naye njagala Mukama nyambe byo bitereera. Of course ekyokuwasa nakyo Katonda akimbeere kiggwa ate kiggwe bulungi. Then njagala kugenda mu ekikulu gwe nkwagala nnyo so nkubulira oba ne besina kwogera. Njagala kugenda mu buli district ye Uganda. Nina ekintu kyentera okukola bakiyita worship night. Juzi twalinayo wano yaweza ebeeramu abantu abasoba emitwalo 2 wano ku church. Over 20,000 people. Wow. Twagikola ngina kivubo tugikole Makerere katwagiza. Tugula ba neighbor. Ne 3 mu lumu. Ate 3 mu lumu n'ebusaabala n'ekiwaatule natutulayo. Natuteekayo tuba ne stage 4. Kuba tulina ne orphanage oba ogimanyi Mase. Oba ginyumiriza. Tulina Mase orphanage. Waliyo Mase schools. Abaana bafa abasono babuga bazanya n'omupiira bagenda bali ku international level. Oh wow. Kati tulina Mase national curriculum schools. Bali awo Wakiso Mende. Tulina ne Mase international. Tulinayo ne orphanage. Tulinayo ne Mase hospital. Tulinayo ne Mase, tulinayo ne Wakiso international school nali eri awo pastor. Zaffe. Twabitandikira wano mpola. Wow. Tula radio bwe yafa abantu bangi ne beewuunya. Yabadde ayamba abantu bangi. Kati olumu bw'oba tobyogerako nnyo. Naye ngamba nnyo abantu bagende bakyaleyo batwalira. Nambi ku baana batwalire ku kyokulya. Kati njagala ngende mu buli district ye Uganda nga nkola worship night. Nga bolaba abo ba Billy Graham, ba Benny Hinn abo, ba Pastor Kayanja, ba Pastor Serada. Obo kitegeera. Ba Pastor Senyo bagenda ekifo ne kijjula ne basabira aba. Ba Pastor Tom. Kati njagala Mukama akimpe. Wano waterere ebisaabala bafune waabwe n'ekiwaatule ne ku Mase kati mpase nterere mpumule ntandike okugenda kibuga ku kibuga ne maama waffe. Kale kati nga actually ntandikira Mbalala nga 2 October tugenda kugenda mu kisaawe nalabye babasumba baayo October mwaka guno. Okay.
nja kutuwakwali waliwo okulonda njagala gende Masaka ngende Fort Portal ngende Jinja ngende Hoima ngende Mbale ngende Gulu ngende Mityana ngende Kyotera ngende Masaka ngende Eryantonde ngende buli woowulira ekisaawe ngende ne kwaya za wano n'abayimbi nange negomba kano ba Billy Graham ke bagamba ba Benny Hinn katya bw'oba oyagala okw'obulamu bwa Yesu alina ewakuluma kwatawo era nekuno kwennyini alina ewakuluma owone ekyo kye neegomba kama nyongere ennyimba nnyingi mbe nga bwe ntuuka esoloti tebabuuza yaani oyo ate ankuumira erinnya lino kuba ndi muntu nnyo nemu okuseerera nsobole okugenda mu buli kibuga njagala kujjukirwa ng'omuntu eyayagaza abantu bangi Katonda aba opposition aba gavumenti that's why ngamba nti washpas tugizimbye nga tetwaka kala yonna twaka Kristo twaka Katonda bw'otuula wano towuliraga nti oba ndi opposition ati owulira Katonda byebyo nno byensabirira Katonda ne ku birthday yange by the way nga 8 ogw'omunaana tetwogedde na ku sente okuyingira 15,000 ku Serena ordinary ogenda ku MTN Momo Pay oba ku Serena kwennyini oba wano ku Wash House oba waliwo ennamba nandizisomye Karo kanjisome oli waba ayagala kugula ticket kamukoleko agenda kujja songa sojugula online osobola ogenda Kingdom Kampala waliwo edduuka awo lyagoye twagala ku namba eyo tusomera ayagala ofuna ticket oba table kakati kumacha ye birthday yange kwolwe nnyini kati kumacha tukeera tujja ne bucket y'amazzi so kumacha Ruth tugenda keera wano ne service ne service etandika saa 2 paka 4 yakwebaza naye egenda kubeeramu bamulekwa bannamwandu ba single mothers n'abalema abali mu bugaali tukikoledde emyaka gyonna lwaki okikola bwoti anti bantwalanga mu hoteri mu birthday yange naye nga mutima nga naye birthday zino zentandisa obukulu tuli nga banjukiza gwendo bakuzadde jjo yayiseeko jjajja yagamba birthday yabadde setako 2 kati saabimanyiire tugamba naye mumanyi tujjukire abatalina tubasabire kuba emmere eggwawo naye sobola tusooka mu saavisi saa 2 paka 4 Wash House eno simanyi oba mbeebaze nti abayimirira nnyo nange kakati olweggulo toke tugende mu ndongo Serena 15 naye bw'oli bw'aba alinayo emmere omuceere ebijanjaala akawunga sukaali sabbuuni engoye engatto osobola obivuga n'obireeta kweno church ku Wash House kuba ku makya bwe tunaamala service ku ssaawa 4 tugabire buli nnamwandu buli mulekwa kye nagamba nti ku mbaga yange njagala abafunayo omwana straight from the street ng'ali fresh tusale naye keeki okujjukiza yenna nga ensi yonna enaabeera begamba ataani oyo nti Wilson omuto bwe yali jjukirayo buli lunaku waliyo omumosa ali ku kibaya yeetaaga omwana wa Kabaka eno yenamba bw'oba oyagala okugula tiketi oba table 0772 416 608 oba okuba tugiddemu 0774 416 608 oba 0760 333 132 eyo eri mu manya ga Wilson Bugembe erendala eri manya ga Worship House so musumba olwakadde akakutekwamba kunoonya ogenda mu rehearsals nsaba owe abalabi bange omukisa nga tujja ate katwebaze kama nkwebaza olwa Ruth n'omwami we n'ennyumba ye na buli abadde ku sheeno obulamu bwo Katonda abujje mu kinnya abutuuse mu bulamu obulungi nkunsabira gwe omulwadde wonna gw'atalina kyakulya okifune gw'atalina kyakwambala okifune gw'awulira nga buli kyokola kifa okuva luvannyuma lwa saavisi eno buli kyokola kiraba omukisa gw'ali awo nga olina ebintu omutali bulamu empeta weeri naye obufumbo tebuliiwo diguli ogirina naye terina kyekuyambye oli muwala mulenzi mulungi naye tolaba na bulungi bwe kyebukuyambye yowa hard work naye tolina mukisa ngolola omukono gwange naye nkusabira Mukama akuwe omukisa omunene obulene bw'oguteeka ojulire ogambe nti ku pasita kwe yakyala ze lwe nawona ze lwe nafuna omukisa sabira omuntu nga tozimbanga zimba mu linnya lya Yesu sabira omuntu nga tolinnyanga nnyonyi girinnye mu linnya lya Yesu sabira omuntu nga wagirinnya naye ebintu tebitereeranga bitereere
after this show. Sabira omuntu ng'oli eyo gamba naye omuntu atuuka atya awo babugembe ba Ruth we bali Katonda yennyini yatemera Mose ekkubo mu nnyanja emyufu akutemera ekkubo ewatali kkubo. Sabira omuntu nga tokwata ku miliyoni emu oba miliyoni 5 oba 10 nga zizo guno omwaka tegugwako nga tozifunye. Sabira omuntu ng'omwaka guno gubadde mulungi sofa tegwonooneka sitani taguteekamu embuyaga. Sabira omuntu nga already tonnagutegeera saba Katonda akutemera ekkubo. Zabbuli 65:11 ti Mukama asandaga omwaka n'ekitiibwa. Sabira omuntu ng'oli mulwadde nnyo ekirwadde kyakuwasa kikulemeddeko kikutte mu linnya Yesu Kristo. Sabira omuntu ng'okaaba nnyo Katonda akusangula amaziga. Sabira omuntu ng'ekkubo lya kyaki lyakubulako. Bayibuli egamba nti funda n'abaliraba batono. Nsabira omuntu ery'omu bbaala olimanyi, ery'omusabo olimanyi, ery'omuloogi ne bw'ozibiriza otuuka naye essabo erya kyaki lyakola lyabula. Mukama akubeere ozuukukenga omusinzenga. Ye yatugamba mu Matayo nti temukoowanga kuŋŋaana bwe mubeera babiri oba basatu nja kubeerawo nja batikkula emigugu. Sabira omuntu ng'otya okulokoka naye ng'amazima ogamanyi ti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mukama akuwa amaanyi kubeera yagagaba. Weebale Mukama nsabye bitono naye ebingi gwabiwulira gwabitegeera mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Naye Musumba okyofunayoko lumu ekinyegenyege weesimbewo. Njagala kusigala nga ngenda mu bisaawe nga mbuulira njiri naye neebaza nnyo luli Dr. Bosa yategeka okwebaza nampita President Museveni yaliwo nze yayogera era Dr. Bosa simanyi kyendimuwa nze yayogera okwebaza pastor omanyi okwebaza yebale muntu kye basumba bameka abandiyagala bakwa buli nsanga President abatanzijukira bulungi ne mama yanzijukira ne Pastor President anzijukira ne juzi twali nabo twayimba eyo kololo naye ne mwebaza okutulekanga. I think this government ebitateredde bwebiri naye ekya freedom of worship oba oli musiraamu oba oli mulokole oli musamize ekyo kyo baafuna tiiki. Kuba ffe twatandikira kyaki tuba tuggulawo kyaki eno nga tugiwayo ndi kunyumiza baatugoba nagamwe muli baana bato karo agenda kankute karo akutwale neyazanya nakeseyanzeeke karo ayinza okunyima olunaku olulala so kati kankute kati naye twesunza olunaku olwennyini nyini genda kuza omwezi 8 August tugenda kubeera ku Serena. So bonna abalina obusaati obwa yero abasulawo ku street abakyali single abambala obujiini exactly abawagira mupiira otegedde abali ekikomando otegedde wagira tiimu ki ebwelo Chelsea. Okay. Kale mbeera bulungi. Bye.